Make me show you something you'll never dare to breathe. Me plus your body equals a great fantasy. Would you believe? Then on your knees, but you know weak. Room full of pleasure that you seek. Diving after that in your head. But you get so massive when we grab your neck. Wabugala wa Jaja Ragadi. Yaman. Asawe no kati abebi momete gike. Twine nkola ya fi. Webi mawete gike. Webi mawete gike. Mwete gike. Ladies and gentlemen, today is a Tuesday. Era to celebrating the legendary Jaja Ragadi. Twatekawo jam session ya feno kulaba nga fenga bayimbi twejukiza badde nkoziti fenga bayimbi twejukiza okulaba nga we celebrate each other. We get at least a day in a week netutula wano netunywamu netwebuzaako netwerabako buli omu namanya nti munne gyali, so netutalawo tufunengayo olunaku mu mwezi lumu and we celebrate that one person gwe tulowooza nti acontributinze nnyo ku music industry lwansonga nti bannaffe bangi batuvudde ku maaso nga tebalabyeko ku moments bweziti nga waliyo ka night nga kake abantu bazze si kumwogerera bisongovu si kugaya si kunyoma wala kusanyuka naye na kucelebrating achievements zaakoze. Ekyo no twakitandika wano balesa mukyongereko bwalibanga. We have celebrated many people here. Naye olwaleero Jaja Ragadi bantu bangi abamumanyi wano abayinza omwogerako bane bamwogerako ebyenjawulo, naye okusingira ddala tumanyi Jaja Ragadi ku muziki. Omuziki gwatukubidde ebbanga lyabidde acontributinze kinene nnyo ku katalogu ya Uganda okutwaliza. There is no way we can celebrate Jaja Ragadi ate nga yomera ku bantu abazze benyigira byokulaba nti music atereera mu ggwanga. Ebyo nabyo bimubonyaabonyezza nnyo, naye olwaleero tuli naye okulaba nga tumulaga omukwano. Jaja Ragadi wano twakola ku family kyalo kuno ne Uganda yonna ne Kampala yonna. Every Tuesday tubeera wano n'abavubuka n'abakyala nga tuliwo celebrating each other. Wano wali love togirabangako. The time you came here on Tuesday you felt it, and today you're going to feel it more. That's who we are. That's who we are. We are team One Love. We are team supporting and pushing each other. Okulaba tusobola okuva ku level eno tugenda ku ndala. All of us, music industry will not twice alone. So today, it is your evening, Jaja Ragadi. Tujja kuba tongera okubanga tunyumyana olwaleero abantu ab'enjawulo Mamalima wali n'abalala bangi. But for now, ogenda tukkiriza Jaja Ragadi celebrating now through your music. You will tell your story. Nobody can tell your story more than the way you do. And it is on record. You have media. The whole Uganda is watching. Even our dear Ugandans in diaspora. This is a very big stage. And it is you to shine. Then, natufuwa yakagambo nga kamu obubiri akasobola okugenda on record we keep it byonna
But still era n'okujjukiza nga federation era tujja kuwayo akasiimo nga ffe mu ngeri yaffe nga bwe tujja tukola naye ngeri yaffe. So what we're gonna do is to stand nga bulijjo tumwe ebimuli bye jjajja abadde ng'akyali. Wano tulina akantu kaffe era olaba kamini akatandise tumukubirenga n'okumala 1 minute. Ondeseko kamera zange wikoli tuogereko waggulu w'emalezo. Ladies and gentlemen, Jaja Ragadi, the one and only. Wotira music yono music mu mutola kintu kimu buli luyimba lw'owulira lulina omwaka gwalo ate buli luyimba lw'owulira lulina byojjukira either wali muto nnyo oba wali mukulu ng'otegeera nnyo oba wali mwavu nnyo kati oli mugagga nnyo oba wali mugagga kati oli mwavu nnyo kati bw'owulira oluyimba olwo lulina kuba oluyimba oluddako tulule kirugamba olutuba tutuyimba kiti
Everybody come, then mix and mingle. To the beat and the rhyme and a temple. Baga deep on a higher level. Me take it up, me not take it simple. Should have been, let me show the exact embedment. Mwasa chimani, na take it chimani ke. A chimani gune, chimani gine. Hey, manamuala, jakala create cash. The video, kutori, you can do all. Together go for beach, 20 the fish. Once I see kiss, we get my beast. Teri ayinza kumma sente wasende zembaga ziba zimala basondera nsondere so buli sente zochaginga ku mbaga njagala kuwa message ng'abayimbi omanyi njagala kubebaza kenzo njagala kubebaza okutegeka jamwen n'okutegeka how you respect and say tuwa omuntu ono ekitiibwa banne njagala obbagamba olwaliro nza okufuuka superstar wakabi ddala naye teweerabiranga ekintu eki bewawuliriza okutandika okukola ekikyo. Those are the people who inspired you to do something. Nina byebadde mpulira wano ebyabayimbi abeevuma engeri gyendi vegetarian nze sivuma ate sibiyingiramu naye buli muyimbi alina gurupu mwava, buli muyimbi alina ruutu kwava okufuuka kyakola ki. Naye omuntu yenna akufudde ekyakabi kale tomugamba nga nti wakabi, fune gwogamba nti wakabi omutwalire message. Olw'ensonga nti abayimbi twakuliramu aba bagiyita batya gume ego. Abayimbi abasinga naddala bana generation z bagamba wa jajja tona kyotugamba okitegeera naye jjajjawo toyinza muyigiriza kususa jji bwoliraba nga likonako ku jjinja kato foundation etegeeza ki. I just remember nzijukidde abantu bangi nga baali bato nga babuuza nyinza okubeerako sita. Ekibuuzo ekyo baakibuuza kati basita naye tebaagala kujjukira olwo babuuza kibuuzo ekyo kubanga already bw'obeera sita toyagala abantu batandike kunyumya nga bavuga nga omuntu gwebawaya ogamba wa fataawo twabuuka ffe tuli eno. But at the end of the day kino kirungi nnyo nti celebrate a person nga si bino omu Ragadi afudde ate baleese obumuli Ragadi takulabye ennaku muntegedde bulungi. At the end of the day kati twafuna kye bayita nina kuvuolamu katono tulina kye bayita disruptive innovation. Olwaleero omuntu yenna ali wano asobola okufuuka superstar. Mwenna abali wano musobola okufuuka ba Michael Jackson b'ensi olw'ensonga nti kompyuta yajja ne muggyeko omuntu lo bane muwuli ekintu kino muggyeko omuntu lo eyafuuka superstar nga tewali mobile phone, muggyeko omuntu lo eyafuuka superstar nga tewali kompyuta. Effe twayimbiranga ku jjinja ne tuva ku jjinja ne tuyimbira ku teepu ne tuva ku teepu ne tugenda ku VCD ne tuva ku VCD ne tugenda ku DVD ne obeerawo CD. Mutegera point eyo ng'olina okutambula okuva e Kampala n'otuuka eggulu ne bategeera nti eyo Ragadi. Kakati gw'osigala wano ne weerikodinga ku TikTok abantu ne bakutya kati nga tebakulabanga nako naye nga bakutira ku ki. Ffe wali batutyanga ng'otuuse kasensero nojja ne bagamba yoyo. Kiba kitegeeza nti abantu abo mubawe ekitiibwa. Eyasobola okuyimba tape n'agenda ku stage okuyimba oluyimba ng'alina kukwata peeni azzeeyo emabega oluyimba lwe. Dijja gamba
tonsumbuwa teeka oluyimba lwo lwoyagala nogenda ne peni bwoti oza side A nokola ensobi n'omuwa nga side B warekodinga Michael Jackson nateekako Michael Jackson nagamba vaayo oluyimba lwakolemye okutegeera we luli kati muli mu tekinology nga oweereza airdrop DJ ali wali omugamba Nimrod kasukako nonyiga n'akasukako nga gwoli wano mukikubye mu ngalo nti ensi ekyusa. Abayimbi abasinga tasobola kujja nayimba live kino nkyogera sikuvoola abusinnakolako nabo rehearsal basanze wano nagamba mutuufu sijja dduta. Are you getting my point? Oyimba oluyimba n'ogamba bagamba releasing n'ogamba maani bireke abaana bata ennyimba ennaku zino. So at the end of the day tugenda kuyimba luyimba ki njagala balaga nti buli luyimba lunayimba luna meaning njindako bani kuyezuuku awo buli luyimba nga luna ki meaning kubanga nze nnoonya ssente. At the end of the day toyimba kuwaana ze kyovala bolusi badde nerabidde kibagamba lwaki mbadde nga nokola shows abakola show bakolera bwereere naye temunnakitegeera mwenna technology onaze kino mukiraba ekiriwo Kenzo. Are you seeing what is here? Kamera ezo muziraba buli recordinga alina gyaweereza buli gyaweereza balina kye bafuna gwayimba gw'otuuyana bana ekyembagamba muyinza okuba mukyasaaga. Let me tell you one thing. Why is it kanjabye ebyama mbyabye lwaki TV zigamba bw'oba ogenda kukola so tujjaku obulamu bwa bwereere naye soyo tujja giragira bwereere. Ask yourself a question. Wakimanyi nti abantu mu America kati balaba bino byetukola wano ng'ate basasula AT&T ne basasula Airtel ne basasula MTN onosigala ng'ogamba nti maani ku show tebaweze bulungi naye ate ku views kuliko 1 million naye ate landlord ng'akayeemu. Are you getting my point? Kati bapromota Mama Lima jabba kakasa babadde wa Geno mawulidde bapromota nga bavuma Geno hatuvuddemu tatwagala n'agamba mbaagala ne mwali mu okutegeera business y'erugogo nungi nga bantu bayingira era n'ofuna bangi naye embi nga kamera weeziri eziweereza mu America ku bwereere because America ekulaba negwe mu Uganda abaliwo batono kati abantu abadde bava ejjinja okulaba Kenzo e Kampala tebakyava jjinja batuula wansi ne balindako Kenzo ku TV y'obwereere kakati bana bamwagala ennyo ne bajja ku show nebeeramu abantu 10,000 TV ne computer ne bamulaba millionaires nga just millionaires 5 bezikulaba zokka ono ne musho ne wataberawo muntu obeera mugaga in 1 minute badde njagala obba waka test mugenda kakola nga muzeeyo eka waliwo omusajja bamuyita Conor McGregor yalwana ebikonde ne Mayweather. Conor McGregor akuba tteke naye agenda n'agamba Mayweather you are stupid abantu bakwagala naye tusobola okukola ssente mu lunaku olwo n'ova ku bikonde. Conor McGregor n'agamba tugende twekubemu gwoba onzito nzitte naye batulabe ku TV batulabe ku computer batulabe ku simu tetufa ne ku mulyango. Bafuna $600 million in one day. I'm telling you the truth. Mugende mukinoonyereze Conor McGregor versus Mayweather. Oli akuba tteke yalwana nakuba ebikonde. Bakye bakola ffe tubadde mu hardware. Tuli mu bino ebyokubona abonotekeka ekivulu babbansa babeere ku mulyango bano abalaba batono nnyo kubagenda okulaba ku kamera.
kakati ffe tulwana tuyimba nnyo tutuyana nnyo bitusala nnyo wagwa oleeta ebyuma n'oleeta amataala ne waliwo ateekawo kamera n'agira bw'ati ye n'agaggawala nezi kye mbadde nsaba kiri bwe kiti nayagadde njongera amazima oba bankyawa tukkiriziganye nti aleeta kamera ambulire bwe ngenda okufunira ensi etulabe. I'm telling you the truth. Nasazeewo era njagala kyogerera wano nga 25 ngenda kukola show January 2025 ngenda kukola show ku Serena. Alina kamera ye tajja nayo nga teri ready. Olw'ensonga show tuzikyuseemuko. Bino byagamba nti abantu bayingidde ku mulyango byakyuse dda. Kawaani ke muliko abantu bayingira ku mulyango toyinza kufuna mu Serena tewali ayinza kuyingiza abantu 3,000. Kakati abantu abayingira abatono ate abanyumirwa abangi bali ku simu zaabwe ka. So tebasobola kutuuka kulaba ne bakwagala nnyo. Ne bagamba sente tuziteekewa Halima tuziteekewa sente za Halima. Kakati engeri gy'olwawo gwa Halima obutabagamba gye baziteeka abagamba obajjuko yazirese katumulabe. Are you getting my point? Nze kibadde kingana okuyimba obulumi nina bungi ngamba enyimba zange nzikuba nsobola okuba dancehall nsobola okuba reggae nsobola okuba hip hop nero bwe mmala okuyimba wali ku mulyango nga biri ebya kamera sibikwataganye nabyo ngenda kufunirawo bana ekintu kye mbagamba Kenzo buli omu bw'afuna ebizibu waddayo n'ojjako ettaala biba bibyo wekka. Abantu bakusaasiramu wano nga muli bangi. When you go back home, it is your shit. So for me, saze kwogera nze babu samu ku kachati. Bagambe nti tukkiriziganye. Who does that? No bomb point over man. Njagala kwebaza aba NCF, big up man like Batambuze Stadium wali. Emma Mulondo nalo. Nakino tisinga de nyimbe singo okutunda za nyimbe ziyimbisa abantu.
Enyimba za Chameleone zonna ne za Kenzo zonna zitunze ze bayimbisa abantu banapenda bintu bya mwene mudiramu kakati buluyimbo limba nambye mbawe muddamu nti tuwe n'atamanyi kuyimba omwadde chance omutami gwabaddayo ekake kayimba kamusigala mu memoli n'agamba omyayo yakubye okiwulira kyenamba kati nakayimba natwala obuyimba golina okuyimba bulina meaning yes nga bwennyimba gwolina okwesalirawo kyeyagala okulowooza nawandika akayimba bakayita parliament abalooza bizinesi endala balowooza birala ate nange ndowooza birala owulira oluusi mbeera tudde waka mpaka ebintu njagala tukatwala empola just osobola okula vocability sigala ku keyboard okwebira bigenda kudde oluusi mbeera tudde waka mpaka ebintu byandowooza emibiri katonda yagikola politikale buli badde bakozituwa ensi buli mubiri gulimu ababaka abakukolera ebitasobako mugwanga zesebika naye nafunayo ababaka ebitaso byabyo bikamwenyo empi mutima Empi maso. nebwana tukayimena fefenone kafuluma next year nemugenda kayibanga abakayimbedde ani kumbe gwe bali bakutego nakiitinga Oh no. ogenda kuyimba bwoti egamba nakwagala nyonyonyonyonyo ngogamba empisa zose zannema munayimba bano bamiziki muli bangi kawulira nakwagala nyonyonyonyonyo empisa zose zannema sikulimba nakwagala nyonyonyonyonyo mwana gwe nakwagala nyonyonyonyonyo nakwagala nyonyonyonyonyo gamba yugalo empisa zose zannema sikulimba yuboyi empisa zose zannema sikulimba yugalo empisa zose zannema sikulimba yuboyi nagamba nakwagala nyonyonyonyonyo okayimanga yakayimbedde kati badde njagala genda tribute y'omusajja yanyimbira ennyimba ezansanyusa bamuyita Lucky Dube. Back to my roots right here, so. Everybody gotta sing that I'm going. Everybody gotta sing that I'm going back to my roots. Reggae music. Everybody gotta sing that I'm going back to my reggae music. Abasajja njagala kuwulira abakola kola okujjako Chameleone oba nanemulago kola y'abasajja egenda kuba bweti I'm going back to my roots, yeah. Reggae music, whoa, abasajja tuyimbe. Everybody gotta say that I'm going back to my roots, yeah. Reggae music. Muliro gocha. Muliro gocha. Muliro gocha.
incredible rocker. Look at me, incredible rocker. Look at me. I am the kind of emotion, I'm in the moment, I'm in the person that they just need for because I gave me my brain. I'm intellectual, in the go, make him go, in the middle. My last one, me pick a new tracks, I'm missing a sinner. Incredible rocker. Look at me, incredible rocker. Look at me. Smell a walk to the bad man style. Trusted the girl and she never say lie. And one time she told me a big lie. She got a laugh about living in Shanghai. Them have a holiday down in Hawaii. I do them shopping down in Dubai. They bought a nice car of them called Honda. She don't wanna see me but she got them plenty car. So me say down. This is my prayer. Omuntu aba yakusitula nakufula kyoli mani nakebbali kugambe tomugamba funayo gwogamba amugambe sagadde kugamba olwala akazisagala kuyiwa neka kwe cowboy wange njogera mazima mwana buli omu alina gyakola ki naye lwakuba abasinga beerabidde gye bava batunula gye bagenda yokka nosanga bannogamba wa tona kyoŋŋamba nova nku muntu eyakuba hit okuva mu 1989 nakuba 90 nakuba 2000 nakibalayega mu 2024 akyali ku stage mwana mukubya ku mugalo wano waliwo abayimbi kayakayimba emyaka egi naye nga buli womusanga agamba ekyandita muno omugamba tuwikyawa nga yakamalamu emyaka emeka ekiddako ki nemugamba naye katumanyi soke buli omu abedde n'ebyuma bya bandi n'ebya studio wali obaddeko awo n'ogenda ng'ogenza kuyimbira sipiika eyo twagende batunda sipiika Kamiro naganze njagala mixer nenga bwegamali bagamba nti eno mixer asima ya milioni 15 sina yabikinga tugamba nenda no problem tujja kuyimbira nenge tujikutula era kyetwakolanga emisana kyetugenda okuyimbira nga tukitwala misana ne tujja okuyimba ekido nga tulishiwa kirika ekiyimba wa Lions
twamukubamu lole nambe ebyuma naye nga tuyimba buyimbi tumuga kati kwe tuweemu night eno twagala front of house noyimbira front of noyimba ntyo ne ziggwayo nomanya nti front of house okoze eki ne tumala tuga nti tetuddamu kukkiriza ffe tulina nze twakwatako nze ne Chameleone twakwatako Abitex ettaayi twava ku show mbalala natutwala ne Abitex katonda kusasa natuyita natulanze Masaka ne tuvuga emmotoka sipiidi Chameleone yali mu Mazida nze oba nali mu oba kugofu ne tutuuka Ekinoni omuyana natukosa ne drive nakama engeri gye mukola ennyo musoke mwebaka naffe ne twebaka nabugabo nejjula omuyana ayagala okuyitamu ne tumukwata tuli bazibu Abitex ajjako enkofiira nga faanana musajja mulala kati ebintu bye bagamba I have pain but I have laughter umena kimiyako sagala kuba nyingi yuza saloko nzikiriza njogere zijukira lunaku nagenda ne Edikenzo Alayembozi ya Abitex. Kale twakwata Abitex alina kibeera kya ssente ne twesasula sibo kyali ne tumala ne tudda e Kampala era okuva olwo Abitex afuuka mulo nnyo gye tuli nga baba n'ekivulu esente zaffe asooka nazituwa nga tanatutwala sipiidi kyenjagala abayimbi bayige abayimbi abasinga bwe mufuna ddiiru baba ddire okuyimba biba byankukutu kyoyagala na banno bamanyeeko naye nga ogenza akudiringa agenda kubba ajja nagamba soko ajja kuwulira so nalanze buli kimu tewali ndagaano nasooka nakasukirayo ka mobile money ka milioni nga 2 omugayo yagala milioni 10 okiwulira bwamala okulanga you are nothing you are stupid you are nothing kati ogenda n'otuuka ku show nga bantu bangi bwe bati n'oti okuswala erinnya lyo ogaana nga bakulabyeko ku drive n'okkakana ng'oze ku stage naye ng'ogamba ne Katonda lwaki tonzija mu nsi erinnya lye njagala okudifendinga naye nga ensawo ate sigidifendinze. Are you getting my point? Bagezi bagwe naye ate tebannakusasula. Are you getting my point? Njagala bayimbi bayige yadde diri ng'okola birthday song kola endagaano poliisi ekola gwe ku ndagaano kwolemera Chameleone bemulaba yecyangira ku ndagaano oli atuuka otuuse mu kizimbe owulira abantu bajjudde ku sho omugamba leta balance ayagala asooka akuŋŋaanye bakuwe bweba bimulemye atema gwokyali mu ruumu. Lwaki abayimbi abasinga balina embale abantu abasasudde sho tebamanyi nteesaganya yammwe bo bagamba ffe twatunze embuzi zaffe ate oli wano osiruwala kumba ate nawe olina amapeyiniko pointi yange mugitegeera twazze kuyiga si kusomera nnyo badde njukira story yaffe navano ne Kenzo ayinza okuba tajjukira ne tugenda waliwo omusajja wamuyita Odongo London nengamba Kenzo njagala osayininga endagaano lwaki nali kugamba osayininga endagaano zina ku setting okole show nga bwe bakubba tojja kubanja Odongo ojja kubanja Nagaddi nengamba sayininga endagaano eno tumala osayininga bakweko deposit wamala omufuna tutuuka wali terigenda ku stage kati tulina ssente oba bisaze oba bikoze our money should be in our pockets because promoter bwafuna tayinza kwongera naye bwafiirwa asobola okunnyonnyola. Are you getting my point? Ate nga gwe ebizibu byo kasita abeeka bawulira nti bakulanze ekabaale landlord nga yeetegeka nga madamu enviiri yeetegeka andi kati
twasala okucelebrating abantu nga balamu. Kankuwera obujulizi sewo. Ragadi yandaga London nga ndi yanga n'atwala n'angamba omanyi nnyo ogenda kukola endagaano kuba goyinza okuba oli excited nti oli London oli Bungereza bino ekyo tekimala olina okuddayo eka n'omugaati. N'addamu n'andaga ekkuba eddala mu America oluna olugendo lwaluwamu. So thank you boys. Thank you. One love. Those are stories to tell. Nze kyenjagala buli muyimbi alekeyo olukululo. Leka bakawuboyi bo basitudde. Kamido na group ye alina basitudde bangi. Kenza na group ye alina basitudde bangi. Bebe kula na group ye alina basitudde baki. Nenjagala bagambe kintu kimu. Temwerabira babasitudde. Kali kalalamu Kwendanga mukitegeera. Kubanga buli lwomu w'ekitiibwa buli lwomu jjukiza nzijjukira olunaku luli. N'ekintu kyenzijjukira ku Eagles Production. Tujjayo. Eagles Production yonna nga bw'ogiraba. Twakola ekibiina nga kita SIP nga nze nsayiningirako buli muyimbi okugenda London okukola show. But the problem we got, tiba promoter batuka ekiseera nga batandise okunyigira abayimbi okugenda e Bulaaya. Ko muyimbi olwagenda e Bulaaya yonooneka. Agenda okudda nga takyasaba ssente ntono. Mwana kyamanyi. Naye nti Eagles Production atuuka ekiseera nga mmaze okubafunira visa abantu bali 14. Omusajja omu yali abapangisizza n'agamba badduka mu Uganda temuba visa muzikwate. Emase n'eŋŋamba komyawo obutabo bwonna butwawadde visa tuzisazeemu. N'eŋŋamba nze omuyimbi nkomyawo visa z'abayaaye bazisazeemu bajja kunkyawa obulamu bwabwe bwonna. Ne mbabuuza naye ensonga ki? Kumba oli yali abalanze esho ate ne balaba ng'ogenda e Bulaaya kisingako. That was a mistake. Bane saagala kufuuka mwogezi wa lunaku enkuba yagala tukuba njagala kubeebaza. Njagala kubeebaza okunsima nga ndi mulamu. Naye njagala okubagamba nti buli muyimbi mu famire ye afuneyo omuntu omu yadde ng'akuba ngoma oba ng'ayimba akuume ekitiibwa kye famire yaabwe. Njagala balaga muwala wange ne muyimbi Siobhan, come here. Come over here, sir. Nange nina rapa. Are you going to freestyle for us or are you going to sing? You want to sing something? You want to rap? You want to sing or what? We didn't go key. I just saw a key. So, my name is Siobhan, daughter to Ragadi. Stage name Siobhan D. Wow. Okay, so I'm going to give my introduction in a row. Introduction, Siobhan D, the baddest. Chikuba sipo no more industry. Kuba hate, call me the toughest. Sipapa, just know I'm the realest. Make it on, keke tarai munez fulumia. Kuba besi engoma nenja biansuna guitar. Ne kutuka muziki gwanko bakati kuba filika. Kuba zirap kumaike menyeka. Hustler every time bella menyeka. But hate and chumani munteka. Mogela binji na enze silika. But now, Siobhan, I want you to sing for me. Sing something. Sing something. Just, Jagalo, I want to listen to your vocal ability. Imba mukaka anto. Music. Make me show you something you'll never did to breathe. Me plus your body equals a great fantasy. Would you believe? Don't on your knees, but you know weak. Room full of pleasure that you seek. Diving after that in your head. But you get so massive and me grab your neck. Oh, best believe me, I tell you, I will give you something you'll never forget. Dancer. Give me a dancer. Luca.
tugenda mu maaso engalo za Shiboni ziriwa. Thank you so much Shiboni webale. I want you to be serious. Ngenda kuba mono mono mo. Kanke kaima kankenga nokusembayo kuba bakaita mono mono mo. Sagala kuingira nnyo mu programs zino. Kana kaimba na kaimbira bananagira. Kiri nagenda okuwuliranga abayimbi abajamaika batwala speed. Waliwo yakuba I can't take this time. Nengamba yimbi. Obula nakubanga aseka busozi. Nengamba nanka afune gyempitira. Nagenda okulaba nga bananagira tebayimba nga bananagira. Bayimba straight mulungi. Nengamba nze kananagire mu beat. Nengamba kayimba mono mono mo. Omuntu okamekigamba move agamba mono mono mo. Akati wakutuka mu rap agamba kati ngati petuli kupate pate abantu bazina babiri oba basatu satu na baba pati pati na oba shedisha na talina kabina lesega chadita but rhythm mono mono mo. Mono mono mo njagala saba kule ngoma muziki kwa simu mono mono mo. This is a brand new version of move. Mono mono mo njagala saba kule ngoma muziki kwa simu mono mono. This is a wonderful. Pedole go pade pade abantu bazina babiri oba basatu satu mbafati pati mbashodi shoti na talina kabina leseka tati tati bedu kubaraga la gomelo fokana mbaga dansa sake gomenye mila movika abako pare kitone makaya maziga raga diko bana mjalo mjip bona bona mo takala saba kule ngoma muziki kubasime bona bona mo. This is a brand new version of move. Bona bona mo takala saba kule ngoma muziki kubasime bona bona mo. This is I am singing in the mixing to the big and step well. I am singing in the mixing to the the beat, uliza komedianzi. The beat, the rap, Stanley Lipumaku, Songo, Sostongo, Kozesa Wongo, CD, Deku, Obaku DVD, Naka DVD, Musanda Waka DVD, I am singing in the DJ mixing in to the beat will make you sweat put on your shirt your shirt put on your dancing I am singing in the DJ mixing to the beat will make you sweat put on your shirt say I am singing in the DJ mixing to the beat will make you sweat put on your shirt sijapata penzi kama lako wewe, nakukonyesha nimekutana na wengi tena wenye weza kule nakushinda wewe, penzi lako tamu tamu, lako tamu tamu, nikwambia penzi lako tamu tamu, hali yafanya penzi 1 2 Eteka lya copyright ligenda kufuluma before December. Naye mulirize naye njagala tusimbe nakakongo mutegera oluganda lwenjogera ababbi
Owakyogere ntya era balina akakwakulizo ke bayagadde okunyakulamu mu tteeka bakayita private copy levy. Kakabanyonyole kati njagala bamudda mu kibuga bwe kuba bantu mpi muziba kubera mubagamba ekintu kye bayita private copy levy okitegeera. Private copy levy bwe bwavu bwammwe mwenna butya singa tewaali simu ezo nga tewali zi kompyuta ezo ne zitaabu ezo ne zi flash kamera ezo mwali badde mutunda alubamu zammwe kumwani atunda alubamu ye pointi yangu kitegeera bw'oteekayo music ku Spotify bane mumpulidde kye mbagamba bwe kiba nga PCL tekiriimu amendment bakole ki ekibba music wo kyekino ekimusaasaanya kirina okuleetayo akantu bwe bakaleeta ke kalina okuweebwa abayimbi bwolira nga abayimbi bagamba bawadde 5 biliyoni omulala atamanyi nagamba basabiriza sente zaabwe naye lwakubanga obutamanya waliwo okumanya n'okutegeera. Abantu abasinga bamanyi naye nga tebategeera ate abategeera naye tebamanyi. Kakati bigatta awamu tugambe nti ekitusumba kyeki twogera copyright bagenda kutereeza copyright naye nga ate ekintu ekigaba music wo tebakiggyeko yadde akantu. Are you getting my point? Kati bajjeyo akantu ako akatono tufune sente zetwewola tuzimbe industry yaffe. Mwenna mulina obuzibu bakuwa sente milioni 10. Okimanyi nti bwatu nafuna milioni 10 bane plan bofuna milioni 10 osoka ndengira mu bbaala olitupezi programu z'obwavu ne zikyuka n'oddamu za present bwe yabadde ayagala okula sound card n'ogala naye manyi iPhone Pro likumeka. Are you getting my point? Because ofuna sente superstar byalina tebimumala. Buli superstar gola bana ayagala bling nga amyasanga mutuufu ayagala engatto nga ntuufu ne baby ayagala nga baby ajoga okiwulira kati bw'ogatta milioni 10 n'ebyenjogedde ebyo wallahi bilahi taala agenda okulaba nga toli so njagala bagamba sagala bamala maanyi wetulaga waleka watuufu kati etteeka ligenda kuyita owulira naye twongeremu okukolagana obulungi etteeka tulirwanirire liyitewo buki bulungi then etteeka bwe litereera buli omu agenda kufunamu mu byakola n'aba TV bali redde okusasula n'ezi kamera zino eziri wano ziri redde okugamba tugenda okole show tugaba ne sente za streaming. Okitegeera kye ngamba ng'etteeka literedde so at the end of the day ndi musanyufu nnyo okuba wano omuziki gw'omukubye ebigambo byo mbyogedde benyiziza saagala banyigeze just mbadde mbuusamu bakawboyi bange okitegeera at the end of the day tulina okuzimba industry kyenesibyeko abantu obuterabira gye bakola ki abantu abasinga beerabidde gye bavudde gye bagenda mu maaso tebalabayo mbadde waliwo badde asaba akayimba nekiraka tebakalina bano champion tebalina muna champion mukamanyi champion tebakamanyi bakawulira nasitya kati kiriba kenzo mbadde njagala kuwa kitiibwa sebo wano waka gwolina okulawuninga apo omukolo nze njogedde ebyange era nsiimye kimukoze nti lindako nze nti nkozeeko pate yaki eya mbadde njagala okubagamba bwe nti bwensibula abantu nga bbeera ekyakola banyiza okufiiriza bbaala sente tinze mbadde njagala bagamba bwe nti I'm very happy ndi musanyufu nnyo okubeera nti nsiimiddwa nga ndi mulamu mbadde mukikubirako omungalo ane saagala kigome ku nze nzekka because njagala tukikole n'ensi ekimanye
si Uganda ga Uganda ensi yonna ekimanye because Chameleone yayimba oluyimba nti basiima okoze ki mwana abantu balina engeri gye beekabyamu obuziga nalaba abantu bali bakabira Tamale emirundi wali Tamale emirundi yali nga bamutaddeko obupiirapiira nga tewali ajja amala okutuka message baziweereza nnyo ningamba kati mwana laba abantu bano omusajja takyayogera nakwogera befudde nti bamwagala nnyo basiima ogenze kintu kituufu nnyo nti abantu bano basiima ogenze jangu oyimbe mu ssebo limba olwo Sasa okutenguwa jjajja Lagadi lwaki nga nkikola naye Lagadi ekidomola tokimazeeyo gye kyabulira kozi ya lunaku lulala jjajja Lagadi waffe tukwagala gy'oseewo Lagadi waffe tukwagala gy'oseewo Lagadi wabalebera yakolera industry basiima ogenze nebalikolera kwange biresi bisamyuka basiima ogenze balange kwabaawo omuzego butasiima balamu basiima ogenze ekyono ki basiima ogenze Samba kapira chamba gari Yagena na mutira uri Ragadi osimari Ragadi emirungi tukola makula geyo likagona Wanane wali kwa kwange vira sibi sabyoka Wanage kwa aba omose kwa wuta Wakwana Ragadi akarunu wali wa tukusima mukwano tukusima nyolyeru asima ogenze ebuli tukwira
bayiko okutereezanga. Nabuukinga Serena nga 24 January 2025 omwaka gumu oguyise. Ne nabadde nkyali awo ne mpulira nga abantu balanga 24 January bagenda teekayo show. Anti mumpulirize nagambye bwenti nze abanjagala be banjagala kanti so olunaku olwange nzire ku 25 anakola ku 25 anaaba ayagala kuyimanga lagadi. Are you getting my point? Nina ekintu kyendabye Uganda Kenzo bwalanga ng'omuyimbi omulala akola ki? Kintu kikyamu nnyo abatulaba be bamu ate betunyiiza. Kakati abantu bw'olaba ng'oli alanze show nawulidde mu January ekiriwo nawulidde nga waliwo Spice Diana alanga ne Kusasira akola ki? Abawagira abayimbi abo banjawulo ate abantu abanyiga banjawulo. Tetuyawulamu bayimbi batwagala, tetuyawulamu bawagizi batwagala. Ze nasazeewo olunaku olwange lubere nga 25 24 girekere essaawa gikole. Olw'ensonga, if I don't show an example, other people will still do the same. Njagala abayimbi batandika okukola kalenda bw'obukinga olunaku lwo nga wayitewo obudde bungi baleme kuyingirira. Ate nga federation badde nsaba nakyo kibeere kiti omuntu bw'aba abukinze show oli nakiyingiramu. Ffe nga NCF tulina obuyinza obukansolinga show. Mbadde njagala mukiwulire buwulizi bulungi. Tulina obuyinza obugamba poliisi ne venue eyo show tekola ki? Naye tetwagala tukikole abantu bagambe nti waliwo awala n'omulala. Mbadde nsaba abayimbi batandika okukikola bwe bati. Bw'olina nga Chameleon agenda kukola show next week, gwe tokola mukkiriziganye naye akulangire nako. Kubanga abatwagala eno industry eringa nnyanja. You can not go to the lake and swim. No kanywa amazzi nga kole ki? Amalemu. Ate n'oluusi abantu bayinza okuba tebakwagala nga tokimanyi. Kakati mbadde mbasaba tusonyiwagane we twasoba tutereezeewo abalwanira ennaku mukyuseemu Katonda ye yasalawo. Asante sana. Poa sana. Tuyanze. Mbani nsami kwano jange deme kuongerako. Until next Tuesday. Thank you. Siwechere. Amen. One love. God bless you, man. Bana asajja bako wabatandise saa until now.